Fangoni boss talina tabu. Era ali okay nene isaye yeyo yayisa bulungi atayagala abantu. Obuntu mwakwata alien skin bubi. Mulowooza nti alano bakuba. Alien skin ayambe abantu bangi abamulyako. Muntu mulungi nnyo alinga alien skin obuzibona alien takoba alien lwakuba nti ayagira mu character ya bamuzimbako ekibuli anirule bamuzimbako kizimbe kati alien nno ye muntu agula chapati ne mugimenyamu babiri basatu mumanyi nnyo oyo nkuze naye bwetu webale nnyo alien takusobola nakuba muntu luyi kati nze kamabuli ate bali bamwe tasobola era n'abasajja bebakuba gamese alien si atukuya tatuyimanyi kati bakuba nti anirule sita danger okitegeera kanne gravity mwa mutala gravity otanywa njaga tanywa mwenge awuliza tata father mufumbo kama sinagana tufuna misunderstanding mu bulamu nawe nazo wado ile zote ekyobuta za life is full of a challenge obule mutambulemu osobola kumpa deposit kato osobola kumbukinga ngenda ku kadeti nefuna accident nendwazo mwana something like that. That's life full of a challenge. Life is full of a challenge. Tuina mama fina mama wa industry mama fina bwona bango obuzibu nga tona wabira muyimbi kubira mama fina mama fina takuideko yes naye katata gravity ye talina like omutima okutula nange tutese agulinda naye yagana anti mpuliriza ongabe si mwezi gumu angabe mwezi gumu ngana bwona ba mwezi gumu mutolo just 1 month gwatro lamba challenge za item sagalo government yagana kati sawa tweyambe tunonye gravity no problem please my bro please my bro please cease fire please ati soka fast withdraw that I can withdraw naye olaba yesterday bwe yamaze okulaba gundi ye baluwa mu kifo ky'okunkubira ne tutegeeragana ate yayongere mu fire my bro listen to me. Take my word, listen to me. Listen, my mama fina, listen to me. Mama wa industry. Amina amina ono muganda tugenda kimala ono ate ono nga ndinenga ne mama fina ekya aji kyekitako aji yaddako Mama fango ni wako mulungu no problem anti kati bana Uganda bana mokumanya kintu kimu nalonga ina akyawakira obutali musango era dembe ne constitution emukiriza ate yenga bwalaba ensonga era ine dembe lezo nange nakyempagira era obutali musango but public take amwende era tenda woze gama tukubagana oba twewalangana oba kinayenga buli muntu abana reason lwaki standiza nachi era dembe okustandinga n'omukyala gwa standiza naye nange dembe lango okustandinga ne achi so fena tuwanira goro yemu kuleta mazima afunye wini najifuna amazima ne gavana so that's life is full of a challenge fena tuwani ono mami atakatwalira mwana we twebaza bana Uganda bonna tolina toyawulana mwana we fena tuwani kyekiro omanyi mama kayimba kajulisa kati katuve mu bino ono mwana akwadde namba tumukubire nange omusajja bamulabire ddala ono bagulabire
era mbebaza ba YouTuber ba TV ba TikTokers bakozi kyama nnyo okulabanga basitandika ne nze neebaza buli alina kamera yenna yenna kuba bakushinza okakasa nti omumenke waffe balina okumuta bataddewo obunkenke eri eggwanga lino mbeebaza buli alina kamera eggwanga terigendako bunkenke kooti eriiko bunkenke kooti esiba ne prime minister kooti esiba ne minister kooti esiba ne mabaka wa parliament kooti esiba advisor kooti teri muntu ali waggulu w'amateeka wa kooti nemuteekawo effujjo eryenkana nemuteekawo energy etya nesooka webazeko n'abafaŋŋoni bakuumye emirembe bakuumye emirembe tewali gwe bakuba so mu byonna nze nebaza nnyo bafaŋŋoni soldiers nekyokubiri bubaka ki bwowafanguli papa yennyini bw'aba avuddeyo mu kkomera mbeera kisa batandika okweyisaamu ezisabaddeyo ne bano banna abagoberezibwe Fangoni boss talina tabu era alyoke neneeyisa yeeyo yeeyisa bulungi ate ayagala abantu mwakwata Alien Skin bubi mulowooza nti alwana obaakuba Alien Skin ayambye abantu bangi abamulyako bangi bakyusizza abaana abaali ababbi abaali babeera banzi kyenkwira gavumenti omulanga kwe kwangwira Alien Skin mufunye institute mwateeka abaana abo era ng'ennaku z'omwezi musanvu tugenda kubeera n'ekivulu wali ku Ham shopping mall oku Am National Ground okulaba nga tuzimba eddwaliro erya Fangoni kubanga Fangoni ekyamusibizza kulwanirira bulamu bwa muntu kulwanira eddembe lya muntu tulina tagendako mukomera twagala tutuukirize legase ye tuzimba eddwaliro oba ne bakiriniki oba ne baki nga Fangoni hospital nkubira abantu abali mu diaspora omulanga okubanga batuyambako ku ekyo kuba bannayuganda bonna okuba anaataguza tiketi basobola kutuweereza ki oba tuweereza motoka ambulance twagala tuzimba eddwaliro okubanga kibenki waffe ogenda mu kkomera yagenzeyo lwakulwanirira bulamu bwa muntu lwakulwanirira ddembe ly'abantu abantu bangi abakyomo abasookozebwa mu malwaliro ag'enjawulo kubanga that's life otwala omuntu omulamu omuntu asoova wano kane bagamba gundi taliiwo azikidde that's life katonda yesigaliza ekyo naye mu byonna bwe tusigala nga tuli bumu bwe tusigala nga tweyagala nga bannayuganda ne twejjamu empalana ne twejjamu obuteyagaliza kyekisinga bamafya tubeetaaga mu nsi muntu yeetaaga munne mami tubadde tusaba okoowola mami leka akoowola abantu onu 7 sifena tubeere kusaamu tulina okubeera ku Ham playground wana abagituwadde otugenda okusa kivulu ate ennyongera budget kusa tugenda kubeera n'ekivulu kye bayita emboozi y'ekkomera mu Nkwakyo festival tugenda kuba n'ekivulu emboozi y'ekkomera mu Nkwakyo festival tukubira oba bbala muyana oba bbala Uganda agambye abiri landlord wa Kasuku singa sono Kasuku mbadde muleeta leero wano mwaka mula 57 Kasuku muleke ngenda muloga Kasuku yeyitaani lwaki atema ku musajja bigambo byataakola gwe musajja asobola kuba yalinya Kasuku yalinye ku nyonyi amanyonyi bwewooma agoba ati Alien Skin njagala Kasuku olwaleero singa Alien avaayo nsaba Mukama yatonde eggulu n'ensi Alien vaayo Kasuku mulaga amaanyi gagave mu nju zange Alien ovaayo Kasuku agenda Kasuku ave mu nju zange mwaka mulamba muleke Kasuku musonyi